Ku nsonga eziriwo Mr. Rutajani atusindikidde wasobe TV. Onambulira olukiiko kansala olukiiko balogere olunaku olutuufu omusajja akakasa nina akakasa nina naye bwe mbaako kyenjize bwe nkuba essimu kubanga bali badde okola yawula kasente vision kubanga bwogamba kyeki gye mmanyi eri mabi katawuni wewe obuzibu bwe tusanze bwe buzibu obuli mu bakulembeze betwerondera obulungi ate okudda mu kusikagana omugwa ku nsonga ya sitampu ffe ng'abatuuze kitukosa kubanga tubeerako ebiwandiiko bye tuba twetaaga okubanga bitukubulwako sitampu okusobola okutambuza emirimu gyaffe ng'abatuuze kati n'olwekyo tufunye obuzibu sitampu kati tekyakola ono agyetaaga ono agyetaaga ono agyetaaga ono agyetaaga naye nga nze kyemmanyiiko akatono ti mu mateeka matuufu etwalonda ssentebe twalonda olukiiko ne lujjula era olukiiko olwo lwenneekakasa nti tumanyiddwa returning officer n'abakulira akakiiko k'ebyokulonda twalina vayisi amateeka gatulagira nti sitampu ssentebe waba avuddewo sitampu ekwasibwa vayisi naaba ng'asobola okutambuza emirimu gy'ekitundu ne mu kiseera kino vayisi talina sitampu omuntu awulira alina sitampu ye nabakyala oba akola ku nsonga z'abakyala ssentebe w'abakyala yalina sitampu ekitakkirizibwa mu mateeka n'olwekyo tusaba gavumenti eveeyo naddala abakulembeze abali waggulu avunaanyizibwa ku nsonga eno bajje ku kitundu ku kyalo batereeze ekyalo tusobole okuba nga tufuna ebiwandiiko ebijjuvu. Amannya agange nze James Ssekkadde nga ndi mutuuze wano ku Namengo Kasenke mu muluka gw'e Namengo Lugazi municipality. Mu kusoomooza kwe tulina nga LC mukadde waffe chairman yatufaako kitalo nnyo naye kaakati emirimu tegitambula kuba tetumanyi alina sitampu gye yasigala naye tusaba bwe bakitukwatako oba municipality oba central division etuyambe kubanga emirimu tegitambula abantu baagala okuyambibwa baagala ndagamuntu n'ebiwandiiko ebirala okutunda naye tewali kigenda mu maaso kuba tusaba bakama baffe batuyambe naddala abakwatagana n'ensonga y'ebyokulonda kubanga tumanyi akakiiko kalondebwa chairman alonda akakiiko ke era bw'aba nti munnaye avudde mu bigere nga bwe yatuvaako omuzeeyi waffe kitalo nnyo kitalo ddala twanyolwa era nze okuteesa okwange oba amagezi agange gensaba leka akakiiko akaliwo kagende mu maaso n'okuddukanya ki kubanga bwe katakola kati kalikola ddi tulikalabamu ddi omugaso gwako so nsaba oba vayisi nga bo banaaba bateeseteese omuntu anaavunaanyizibwa ku sitampu kubanga abantu bayetaaga ebiwandiiko abamu okugenda mu mabanka kilooni n'ebirala bingi nnyo. Embeera y'esitampu ye tuli bubi naffe abazadde kuba waka nze maama nze taata landiroodi wakubanja oluusi ebbeeya nga zino lyonna lyetuludde nga kyamani waffe yatufaako oyagala okugenda mu looni tolina wootandikira kati tubeera abaana batudde twagala ssente abaana bagende basome tetulina we tuyambibwa kuba sitampu bagiyimiriza ekoleki tekola kati embeera yetukosa era tuli bubi naddala nze ndi bubi abaana bange batudde simanyi wentandikira
Ensonga eriwo essaawa zino gye tuyimiridde tuleese wano ya nsonga ya sitampu y'ekyalo kyaffe Namengo Kasenke. Ekyamazima amatuufu abalina sitampu si bali abatuufu okubeera nayo, naye mu mateeka tubadde tusaba abakulu abatusingako bajje batulambulule ensonga eyo era balabe ng'esitampu edda mu mikono emituufu, kubanga abataaga okubakolera ku mabaluwa gaabwe mangi. Kaseera kano abantuukirira ng'ate nze sina busobozi era mbasindika wa chairman LC2 yakyakwasaganyizza ensonga ezo. So tubadde tusaba abatusingako bajje bakube olukiiko lw'ekyalo then bateeke ekintu kino mu bulambulukufu tusobole okumanya ekyalo kyaffe mbeera ki gye kitambulamu, kubanga era kiri mu bulabe. Ekyamazima bwe kyanga kyamaani waffe avaawo ekyalo kyaffe tekiteredde bulungi olw'embeera ya security n'ebirala ebiringa ebyo. Obuzibu obwaliwo mu kusooka, kyamaani waffe yayagala okubeera nga yeefudde nga nnakyemalira, nga mirimu ayagala gitambuza ki yekka. Kati abamu ne tusooka ne tuddako ebbali olw'embeera eyaliwo ey'okusika omuguwa nga tetukwatagana bulungi, tusooka ne tubireka. Naye mu kaseera kano tuli beeteefuteefu okuvaayo okuweereza ekyalo kyaffe n'okuddukanya ekyalo kyaffe tulabe nga tukitereeza okukiteeka mu mbeera entuufu gye kirina okutambuliramu. Ofiisi ya Sentebbe yali wa nabakyala because yali mukyala we, era sitampu we yasigala, era Sentebbe ng'akyaliwo nga waba taliiwo nabakyala yali addukanya ebintu ebyo ng'era yakolera abantu amabaluwa n'ateekako sitampu olw'okubanga oli yali amulagidde. Ensonga ezo ku kye mmanyiiko ekitono mu mateeka, sitampu yandibadde etambulira mu mikono esatu. Chairman w'atali wabeerawo vice, ate vice w'atali erina kudda wa secretary. Naye wano ewaffe kitwewuunyisa nti mu mikono egy'esatu bwe ntunuulira ku kyalo kyaffe kino teriimu. Ekyo kinneewuunyisa nnyo. Kitegeeza nti kireeseewo obunkenke bunene eri ekyalo kyaffe kino, era twagezaako okuyingira mu nsonga ezo, naye nti agirina akugamba nze njitya, ate bwe namugamba nti gikwase vice oli chairman we gwe yali yalonda ate nga takkiriza. Kakati embeera eyo n'ebeera ng'etusobedde. Chairman wa division bwe yajja n'agamba awaddeyo wiiki 2 Namwandu kamale okwetegereza ensonga ezo, kamale agiraggwamu ekikanga. Amannya n'eddoboozi Mubiru Paulo Sinna, chairperson LC2 atwala omukolo gw'e Namengo ward. Embeera eri mu kitundu kyange yennyamiza n'okusingira ddala olw'abavubuka engeri gye batuttemu ekyalo kino. Bo balowooza tunaagitwalira ku mirembe gyabwe era twagala ekyalo kibe nga kitebengefu. Era nga nze chairperson w'LC2 navaayo nga nkwatibwa obuyinza okuva mukadde waffe Waswa Kijjambiya yali Sentebbe w'e Kasenke ali atwala LC eyo bwe yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali omwezi oguwedde, mu butonotono nga yakava mu bulamu bw'ensi eno, abantu ab'enjawulo batandika okukaanira sitampu, ne tubeera okusiganga n'omuguwa nti sitampu eve okutuuka LCs ez'enjawulo bwe zaasalawo tuwe Namwandu akabanga nga yeesootinga nga yeemalako ennaku nga yeekungubagiza olw'okufa kwa bbaawe. Ne tusalawo sitampu eyo ebe invalid ey'ekyalo ky'e Kasenke, ng'era ekyalo ky'e Kasenke kiri mu mikono gya chairman LC2 nga y'abadde akitwala mu maaso okutuuka w'anaateekawo ensalaasala ye ng'ayisa olukuŋŋaana lw'ekyalo. Lwaki mwasalawo nti ate ng'etteeka lirambulukufu nti Sentebbe bw'aba ng'afudde sitampu egenda wa vice? Twasalawo bwe tutyo olw'okukuubagana okwaliwo nga ku kyalo tulinako ba vice 2 ba mirundi 2 ate kitakkirizibwa mu mateeka. Kuba ne bwa president teri president bafuga ba president 2. Kwe kusala ne tugamba kati tusooke tumale obukuŋŋaano buno nga tukyateeseganya kulaba sitampu eddawa edde mu mikono emituufu. Kuba tetujja kusobola kugiwa batale mu mikono mituufu nti ye vice
olw'ensonga emu kuba kuliko ekiwandiiko kye baawandiika nga naakamala okuggala sitampu eyo Kasenke ne bawako ekiwandiiko kye baawandiika ne bakitwala ku Central Division ne bakigoba era ne baŋŋamba ddayo chairman we Rusittu yatwala ekyalo ky'e Kasenke ekyo era olwagindeeta ne ngiraba nange ne mbaddamu ne mbagamba naye sitampu nagiyimiriza naye ate ani yakooneddeko n'aŋŋamba obadde mukazi ali awo simumanyi era okuva ku olwo ne tujja ne tukubamu ka meeting awo ne tujja lwe baatulaga vice omuki nga nange kennyini ng'abatwala nga chairperson atwala omuluka guno simukola ki simumanyi kubanga nali mmanyi akola ki ayalondebwa. Kino kitaddewa enkulaakulana ne programs endala mu kitundu kyo? Era kisse nnyo enkulaakulana naddala mu kyalo ky'e Kasenke okusingira ddala ku bino paliki modo emyoga biki era twakolera ddala bubi okusinga najje buli eno ebibiina bitambula bigenda mu maaso ebyero season endala n'ekyalo ky'e Kasenke kikyakoze eki kikyali wansi nnyo olw'okuba bakyalimu obukuubagano olwa sitampu. Buli omu yeetaaga sitampu, yeetaaga ekyalo, buli omu naani atalondebwa yeetaaga sitampu y'ekyalo. Mukola mutya singa wabeerawo abantu abagala okweyimirirwa mu kkooti n'okubaka ebiwandiiko bye bakola mu kiseera kino? Era mu kiseera kino mukama wange lwakuba tuba tetunnafuna naye bwe tuba tufunye ofiisi y'e Rusittu yeekolanga acting okutuusa nga twanjudde sitampu eyo mu lujjudde lw'ekyalo ne tubategeeza nti bannange ono ye vice oba ye chairperson azze mu bigere byani byali chairperson okuva n'olunaku olwaddi olwaleero era sitampu ye emukwasibbwa nga buli muntu akola ki waddembe okutambuza emirimu gye nga bw'akola ki bw'ayagala obutali bumanyi bw'amateeka. Obukiiko bw'empapa ssentebe b'ebyalo baleme kuba kino kizze kati tukirabidde ku ssentebe waffe ow'ekyalo ekimu eky'e Namengo Kasenke nti omuntu bw'amala ova mu bulamu bw'ensi eno bonna bakimanyi bulungi nnyo nti vice alina okudda mu ntebe ku ssaawa eyo naye baleeta akatabankulo olw'okuba chairman yalonda akakiiko akake akatali mu mateeka ne baagala kakole ng'akalondebwa tekakola naffe kiba kitumalamu amaanyi kiba kitegeeza bwe tunaakirabira no ku chairman munnaffe omulala kijja tuleetera okukola ki okwennyamiza nti embeera y'emu ejja okukola ki embeera y'emu ejja okubaawo era kyentegeeza bakulembeze bannange tweggyemu eggundi eyo abantu abalondebwa akakiiko bw'oba osigala ng'otambula nabo tulabe nga tuddukanya ekitundu kyaffe mu maaso. Amannya nsigadde nze Mubiru Paulo Sinna chairperson omuluka gw'e Namengo waadi. Tulabawo obulabe obw'amaanyi okulaba nti sitampu balwanira sitampu oba bakayanira sitampu ng'ate ekituufu tetusobola kugumiikiriza abantu abataalondebwa mu mateeka okubeera ne sitampu. Tusuubira abaalondebwa mu mateeka be balina okubeera ne sitampu eyo. Ekitundu ndaba nga kirina gye kiraga mu kifo ky'obulabe ennyo singa sitampu enaagenda mu mikono egitalimu abo ab'amateeka abatali mu mateeka ne bakola ebbaluwa n'egenda n'ekola ensonga yonna kiyinza okutufuukira ekizibu mu kitundu ate ne tuleetera insecurity mu mbeera etali nnungi. Nze Kagwe Edward kansala akiikirira Namengo Ward ku Lugazi Municipal. Kyenyinza okwogera ku nsonga y'obukulembeze okuba nga tebuteeredde mu kitundu kyaffe naddala nze kyenkiikirira. Ekisooka nti ensonga ya sitampu buli muntu gy'ayogerako naye nga naffe ffennyini tufunyeemu obuzibu mu kuweereza abantu baffe lwa nsonga nti ekyalo ekibadde kiteeredde naffe tetulina biteeso bye tutwala ku municipality gye tukiika kati era mu kiseera kino tuteesa byaffe lwa nsonga ekyalo kino tetukirina bukulembeze bukoze eki buyimiridde. Ensonga ya sitampu eyo tuzze tukubaganyako ebirowoozo mu nkiiko ezitali zimu naye nga ffe kye tugamba kiri kimu nti okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti chairperson we yalondebwa yakkirizibwa okulonda olukiiko lwe era ng'alina vice ate vice ku kyalo akola ki kwali oluvannyuma lw'okufuna obutakanya n'amugoba n'amusikiza omulala naye enkola okumusikiza tetugaana si kibi eri Sentebbe baba asazeewo omukulembeze omwamulabyemu tasobola kuweereza naye amateeka malambulukufu gamulagira bw'omala okumulonda mulutwale mu lukiiko lw'ekyalo omwanjule omala okumwanjula ate wandiikira emitendera gikola ki egiddako gitegeeze ng'olukiiko lwakola ki bwe lwakyuka
ebyo na Sentebbe teyabikola, yasiima busiimi nga kabaka bwasiima omwami n'amuwa omuluka n'amuwa eggombolola ate nga mitendera emirala tegyakola ki tegyamanya. Ffe kye tusaba kiri kimu nti waliwo enteekateeka yakolebwa mu bulambulukufu abantu abateekebwa mu gazeeti ye vice chairperson yaliko era gwe tusaba yabakwata stamp ekyalo kisobole okufuna obuweereza. nga nabakyala nga ofiisi ya nabakyala tweyanziza naye tusaba oyogereko gye tuli. Ekisinga obukulu kubabuuzaako sibayisiza bubi nga muzze mwebale kujja tansala mwebaza ne kyamaanyi okulumirirwa ekitundu ne mujja ekyekaseera naye nze sirina bingi olw'ensonga nze sikayalira sitampu ebyo bye twagala ekyo kyokka era maliriza ate tukutte twagala olabikako ku TV naloonya bumanyi bano balaba oludamala nga bateekawo akalala kazungululu tekisoboka na busobosi eno solo TV kubanga nze sikayalirangako sirina kyenjogerako waliwo kyaki gyengenda kuba singa nze mbadde fayisi nga nkayalira sitampu waliwo kyaki gye bandagiridde yabalukolera eri wansi naye demba omuntu ogaana omuyintaviwinga oba okukkiriza kati omwami agana abakyala tumanyi olwedi kutuli kusaaka kati ate twagala kyeki tetuli kusaaka tekikola kyebakwagala olwedi ekyalo kimanyi tukikole kyaki era lwasi nga yaŋŋambye kasooka mukubira mu buuzi nga omugenyi gwe ŋŋenda okulaba kansala oleke tosobola kubukaka tukola nabo tosobola kubukaka bigambo byogero bingi naye nga biremeddwa okwogera ensi etegeere naye nze wayabiwulidde byange osobola okwogera konna dipatimenti kuyo yabana abakyala bali bulungi tebakomplaini singa njogera ku department yange nga n'abakyala totawana nabye lwaze banange nze ensonga zange z'abakyala dipatimenti yange bali be bati bali bulungi PDM bafunye tebafunye bwotyo bw'ogamba era olina okwogera nti bannakola ki kyembadde mpakanya eki era ekibadde kimanyi okwogera eki sitampu togikonako wegweyogerera dipatimenti eyo y'abakyala tebafunyemu PDM kati yogera nga bwenziramu tebafunyemu PDM